Abadigize babukereza nkokola mu kivulu ky'ebinnyanja festival kyateekeddwa Bukedde Family okwabadde Suna Beni ng'oneegatiddwa akabukuzi ba Bukedde Fama bonna Bukedde TV Sakuni Mbaziratone wa CBS FM ebyokwenda byanywezeddwa era obadde buli muti nayingira ng'asukako ebirebwa okuwala ebikula ebyefujjo wasosewa empaka z'amazina ag'ekinnansi okuva mu bazinyi ab'enjawulo ng'omuwanguzi aweeredde emitwalo 40 ng'eyaze ku yafunye emitwalo 50 nga wasimye Bukedde olukubalaga omukwano etwalana okuva mu mugagga promotion ziweze bulungi wazewa abayimbi ab'enjawulo abasanyusiza abadigizi okwabadde Aziza Ziyone nga zikunukiriza okuwera Ssaabatano Suna Beni yalinye ku stage naye Mbaziratone ne basima abawagizi baabwe olw'okubalaga omukwano ne basomuza bali balowooza nti ebinnyanja byebakuba abadigize tebasobola kubyagala. Ffe twasooka gulawundi wano newanera mu byafaayo bya industry eno bwe batakumatira Masaka oba olimba. Maneja wa Bukedde Fama Albert Kabanda yasimye abawagizi olw'okubalaga omukwano ne bajja mu kivulo n'abasaba okwekumira nkombotekeze kuba ebirungi bikyajja. Mwongere okutuwuliriza, mwongere okutulaba n'okutusoma. Tukyalina enteekateeka y'amaanyi nnyo mu maaso awo. Suna Beni ne Mbaziratone bayingidde mu byuma ne bakuba abadigize ebyennyanja paka Kejenge. Download the app on App Store or Google Play Store now. Vision Digital Experience, the future of media.